nga tonnaba kwogera na muntu sooka omutegeere. Otherwise oyinza okudda mu debate egamba father is more than father, mother is better than father, food is better than fire, or a teacher is better than a student. Nze debate ezo nzeewala kubanga mba ndaba gye zintwala teziggwa. Weewaawo ekizibu kya Uganda ki gana amaziga ge tulimu oboolyawo agataliko. Naw amaziga ge Uganda nja kusooka nkuzeeka katono emabega olabe. Obudde obusinga tufunye abantu bangi abatukulembera. Abantu bangi abajja nga beesimbawo. Abantu abangi abajja tajeti yabo budde obusinga ebeera kujjawo Museveni. President Museveni sajja atuviire tukalakasa sajja atukalakasa emyaka ana nokadi watuka kati gwe sodo oli myaka gya muzeeyi. yatandika okuvuga yatandika okuvuga Uganda nga tonnazaalibwa bwe kiri naye kati era akyakukalakata ate n'omwana naye wange naye ajja mumukalakata ajja mufuga ajja mukulembera nanti ebintu ebimalamu essuubi naye nga ge mazima. Bayibuli egamba bw'onootegeeranga amazima gajja kufuula wa ddembe. Sometimes twemenya naye nga amazima gali tegeera amazima tegeera okole ky'oteekeddwa okukola. Now kati kino kyentegeeza bw'otunuulira obuzibu bwaffe wano buli ajja alwanisa muzeeyi ekisooka we tusonga bw'oba olabye w'osonga nga tewakyuka kyusa w'osonga ate abangi bwe basonga watera okuba ekizimbawo. Nanti kati abasinga kye twamanyiira nti bano wobeera 5 ne boogera mwe ne mubeera 2 5 be balina ekituufu. Naye ate mwe tunzikiriza Bayibuli gye nsoma Yesu yali muntu omu n'atandika revolution. Era kankubuulire buli muntu yenna atataaganya omwoyo wa Katonda aga Katonda akolimiddwa mu mulembe guno n'oguliddako n'egiriddako aba akolimiddwa aba ateeseewo ekyoto ekigenda okumenyawo amakaage kimenyewa ezzadde lye. Juzi nalabye mutabani w'omugenzi Obote ng'agamba ayagala kwesimbawo ekawempe oba wabiwulidde naye nze nabirabye nabisoma emawulire. Aba ne bamugamba gwe kitaawo yatutta wano yatta n'abazadde baffe nawe oyagala kututta. Bambi omwana yakola musango ki naye ani yakuma ekyoto ky'obusi taata. Obudde buno aga Katonda waliwo omuntu akuma ekyoto waliwo omusumba ntunuulidde obeera katuuti ng'ovumba banno simanyi ogwo owoza nti nabbi wa bulimba simanyi oyo mufere simanyi oyo ki akadde kajja kutuuka omwana wa buli owokunywa ojja kuba toliiwo naye aga Katonda ojja kusaanawo. Respect what you cannot do. Manya waliwo asobola okikola kyotasobola waliwo asobola bannange kyobola Bobi Wine kyemwagalako nanti mukyalo nga bamuyita Namuleme oyo mukodoli wange kyenamwagalako yagamba gavumenti oba temuze tuyambeeko amokya mu ghetto kati ghetto ejja kugenda mu State House. Abalokole kireetedde okwavuwaza abantu baffe okubategeeza buli kintu kyonna ekiri mu kika kyaffe kibi. That's wrong. Bangamba erinnya ndikyuse nfuke Daniel John. Please nkimanyi bulungi erinnya lyo is your identity is your power. Naye nkimanyi bulungi nembuuza abasoma Bayibuli Mark chapter 2 Yesu yakyusa amazzi n'agafuula omwenge tiyagafuula wine. Nzikiriza bulungi amazzi gefuula wine gasigala nga amazzi gafaanana mazzi ne buli yaganywako yanywa kukkiriza. Era bw'oba tovuma banno toli mu kategori yaffe. Bw'oba toyombesa banno oteekeddwa ogenda ku katuuti n'ovuma abasumba bonna. Kati mu kubavuma tujja kuba tukola erinnya. Bayibuli eno gy'osoma yeekulagidde ogenda ku katuuti ovumya banno anti nange embuuza kiriwo kindage. So ogenda kwesanga saawa 2 omusumba azimazeeko ng'avuma banne obuyinza obujjawa 2-5 Yesu bye yatuwa obutume obunabbi obusumba obusomesa n'obubulizi bw'enjiri. The 5-fold mysteries ziri 5. Kati mwezo Katonda mwakulonda n'akuwa akuwa ofiisi eyo kati mu ofiisi eyo mw'otuula asobola okuwa ofiisi y'obusumba ne mu ofiisi y'obusumba ate ng'okoleramu nga nabbi. Eri bagiyita functionality nga ofiisi gy'otuddemu ya butume true watumibwa genda otandika obuweereza genda okole kino genda okole kino genda otegeeza abantu bange kino n'akuteekako gye bayita apostolic mantle. Ekyali kinnemesa okubalanga nkyali mu primary buli bwe nabagattanga buli nyuguta oba buli numbers nafunanga answer oba answer ntuufu oba si ntuufu yabeeranga answer. Kati ogamba nti nabbi tateekeddwa kulembera kanisa. I don't want to judge but that's erroneous.
Kristu yali kabaka, yali nabbi, yali musomesa, yali akulembera abantu. Ansa njikulekedde kugambye tulina omwoyo mungi. Spirituality is a gift of every man, but mentality, mindset, building the brain, building the mind kyekitutawaanya. Ne batunaba tunazimbo ekyoto ekyawamu twetaaga omwoyo w'okumanya. Kiriza gaana lekayo bwe mubanga abasajja basatu mwamala senior 4 bwe munaateekamu akaana ka baby class kabeegatteko mu decision making kagenda kuboonoona ebirooto byako. Obudde obusinga abantu balina omwoyo ogwo ogugamba abantu bonna bano bange. Very true. Naye babo endiga zo z'olwanira Katonda yakutuma mmeka? Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Tubanirizaako nnyo mwenna mikwano gyaffe abalaba Export TV. Olunaku olwaleero tufunye omukisa. Ebizibu nkuyanje bitomera eggwanga lyattu Uganda. Oba oliawo ne tutamanya ensibuko kyeki. Abantu bafa, endwadde zitategerekeka, abajja bakola kino okuyiwa omusaayi. So olunaku olwaleero musajja Katonda ono aneegaseeko nga yafuna okubikulirwa oba obulinga obunabbi ku ki ekisumbuwa nnyaffe Uganda kalira ntende. Tugenda bikutuusa akata na subscribe nga tikole ate sharing nga nzo omwana soda tuli ku Ubuntu Hotel Lugala Masanafu obakubirako byakulya byakusula oyagala bifo byakutegekeramu mikolo conference halls byonna babirina. Mpozi aba Alpha Media Production bo babifaananyi specifically bifaananyi na video ebyemikolo Photoshop Smile photoshoot bakubireko enamba zaabwe nazo ziri awo wansi embeera etambule bulungi. Sebo Yesu yebazi. Amen. Soda. Nanti mpulira soda. Nate kibiyo tutudde soda simulaba. Manyi mu kusooka nga bwe nkyaza abantu ab'ekikula kyo. Yes. Tandikirawo eradde. Ate waffe eradde Mukama yebazi. Ne bampabula ne baŋŋamba ogamba Yesu yebazi. Exactly. Sumba Yesu yebazi. Amen. Washize. Bulungi lyeti. Era yeradde yaffe. Musumba bambulizeeko abali ku Expo. Abali ku Expo mbalamusizza nnyo. Mwebale kwekumiranga ku mukutu gwa Expo kubanga ekituufu mubeerawo bangi ate ne comments zammwe obudde obusinga ziweesa nnyo Katonda ekitiibwa n'ebintu bye mwogera amazima bizimba. So twebaza Mukama ku lw'omukutu guno kubanga era mugatta ettoffaali kutegeeza eggwanga biki ebigenda mu ggwanga biki ebigenda mu nsi yonna ate abantu bayinza okutereera batya. Actually njagala nnyo okuba erina what we call problem solving approach. Ebintu ebijjawo ebizibu by'abantu nakyo kikulu nnyo ne mwogera ku nsonga y'abantu kati oba omuntu akikoze oba takikoze si musango gwammwe mwe muba mukoze paati yammwe mukoze ogwammwe n'essaala yange ebeemu nti kye mukola kirumirizenga emitima gy'abantu bakikole objectively omuntu atunuulira ekintu ate akikole ate kiveemu obuwanguzi. So amanya nze Ambassador Apostle Dr. Julius Caesar Bijirwa. Ebintu bino byonna byenjogerako mangi Ambassador Apostle Dr. era bw'osoma ebbaluwa ezo byonna babimpa Ambassador bampa bwa mirundi 2 okuva Wisdom University Nigeria nga bampa okubeera Ambassador of Peace and Justice, also Global Education Ambassador.
nina degrees ezitali emu 2 3 5 oluzungu nduwulira amma degrees naye saagala nnyo zigenda mu kubanga siri kyendi because of them ndiwo lwakisa kyovola ebbaluwa zempandiika wansi ntera nnyo okuteekako all by grace mercy and favor of God. Kati ebintu ebisinga nsaagala nnyo biyingiriramu naye obwambasada obwo baabuntikira ne certificates zonna nzirina okubanga nkiikirira ebitongole ebyenjawulo nga gaba emirembe obwenkanya ate n'okuba aleeta enkyukakyuka mu nsoma z'abantu. Kati nze ngenda ku addressinga nti amusumba apozo musawo ambassador reverend kati ekinakwangwira kubanga byonna Katonda yabimpa naye by choice you know God chooses us to be who we are. Ndi mutume I'm an apostle wadde obudde obusinga 90% I work as a prophet. Omutume ne prophet bakulembera ekkanisa babaako obukulembeze bw'ekkanisa bwe baba mkozi baŋŋamba nti ebyo byonna ebirawo bibeera wansi wa musumba 2 Yesu bye yatuwa obutume obunabbi obusumba obusomesa n'obubulizi bw'enjiri the fivefold ministries ziri 5 kati mwezo Katonda mwakulonda n'akuwa akuwa office eyo kati mu office eyo mwotuula asobola okuwa office y'obusumba ne mu office y'obusumba ate ng'okoleramu nga nabbi eri bagita functionality nga office gy'otuddemu ya butume true watumibwa genda otandika obuweereza genda okole kino genda okole kino genda otegeeza abantu bange kino n'akuteekako gye bayita apostolic mantle n'akuteekako ebirala ebyetoolodde obutume kati ogenda kwesanga mu butume bwo ate okolanga nabbi oweerezanga nabbi kyobola bwoli bamuyita pasita gundi ne gundi naye ate 10 ku kinnaakyo abeera alagula. Kano tukajjewo waliwo yampabula n'aŋŋamba nti soda ebimu ku bubonero obw'essimba olabira ekkanisa etali ku musingi gwa Katonda omukulembeze waayo eiza nabbi nga si musumba kozi bino binabbeera wansi. Naawo abantu buli kaseera abatuuliriza buli omu muwe ekitiibwa mu ndowooza ye ne si buli ndowooza nti eba ntuufu ate buli ndowooza evaayo okusinziira olinga bwe mubikuliddwa. Ekyali kinnemesa okubala nga nkyali mu primary buli bwe nagattanga buli nyuguta oba buli numbers nafunanga answer oba answer ntuufu oba si ntuufu yabeeranga answer. Kati ogamba nti nabbi tateekeddwa kukulembera kkanisa. Yes. I don't want to judge but that's erroneous. Kristu yali kabaka yali nabbi yali musomesa yali akulembera abantu. Ansa njikulekedde so obudde obusinga njagala nnyo Katonda atuyambe nti ekintu ky'oba tomanyi tokyogera kubanga kitabula obudde obusinga we have made statements tukoze statements nyingi ezireetedde abantu okulabika okutabulwa kubanga exactly kituli mu Uganda oli tamanyi nkwata kono nkwata ddyo nkwata east nkwata west nkwata wa kubanga buli avaayo alina kyayogera. Ate ngeze ekintu ekikwata ku Katonda ekintu ekikwata eby'omwoyo nkiwuliriza nnyo kubanga bw'abonera ate nkiwa ekitiibwa buli omu ayogera Katonda kati Katonda ansindise era mpeereza Katonda naye Katonda gw'oyogerako ali mu mutima gwo ali mu mutwe gwo. Bayibuli egamba Matayo 7:2 ebikolwa byabwe biritutegeeza kye boogera. By their fruits you will know them. Obudde obusinga tunaizo tukweka emitima naye ate bw'osaba nnyo Katonda omutima agukulaga atya agukulagira mu bikolwa. Ekikolwa kibeera consistent ng'ekikolimo ng'omukisa. Ebintu ebiri consistent bye biraga omuntu ono ddala aliko ekikolimo bye biraga omuntu ono ddala wa mukisa bye biraga ddala gundi ono muntu mulungi. Always tunuulira ebikolwa by'omuntu tunuulira ekikolwa ky'omuntu ate bw'oba okitunuulira kitunuulire niwewe use objectively tobaako kyekubiira kubanga obudde obusinga oli ajja kufuna ekintu agambe nedda nze oyo si mulokole munnange seetaaga kumanya oyo si mukatoliki ye ayogera biki oyo si musiraamu byogera ti talina sunna talina sigida sijja biwulira naye omuntu anaayiga omuntu anaawangula kkiriza gaana lekayo oteekeddwa okuwulira n'osensula
ne weetegereza ne weebuulirira n'olwawo okwogera. Omuntu anayiga alwawo okwogera akola nnyo okuwuliriza mu kifo ky'okuwulira kyobola obudde obusinga okwogera kuba kungi. Judgments are too many. Abantu bali ebweru bajajinga nnyo kyamanyi n'ekyatamanyi kyasobola n'ekyotasobola. Kati omwana oyo ali kuka nze ne bongamba nkwate kamera eyo amazima onkuba n'emiggo simumanyi nebo nongamba ate nkole paati yange nja gikola. Kati bwe nkola eyange nakola eyiye n'okola eyiyo Katonda ng'aweebwa ekitiibwa. N'obudde obusinga ogamba nti gundi oli nabbi tateekeddwa kukulembera kanisa. Ekyo si kituufu, kisobokera ddala si kituufu ekyo. Ate nkugambye omwoyo w'obunabbi bw'osoma okubikkulirwa 22:19 agamba omwoyo w'obunabbi ye mwoyo wa Kristo. Nabbi bw'aba aliko omwoyo wa Kristo ekimugana okulembera kanisa kiki? Sikimanyi kiki mpulire muŋŋamba kati nze saagala owulire bwe bakugamba. Nze kino ekyange kyenjogera nkyogedde by the spirit of the most high God, ate nkirinako obuyinza nkirinako n'amaanyi. Saagala nnyo okwogera ebigambo ebyanawulidde okyegendereza nti obuweereza bungi tubutandise nti kubanga gundi yantuma, gundi yampa ssente ntandika obuweereza, gundi yaŋŋamba nteekewo tukole am under this. Era bw'oba tovuma banno toli mu kategore yaffe. Bw'oba toyombesa banno oteekeddwa ogenda ku katuuti n'ovuma abasumba bonna. Kati mu kubavuma tujja kuba tukola erinnya. Bayibuli eno gy'osoma yeekulagidde ogenda katuuti ovume banno anti nange embuuza kiriwo kindage. So ogenda kwesanga saawa 2 omusumba azimazeeko ng'avuma banne. Obuyinza obujjawa nina akatabu ke nawandiika wansi w'ekitongole kyange ekitibwa JB Life Changers Publishers kuba mpandiika nnyo ebitabo. Nawandiika akatabo akayitibwa The Devil on the Pulpit. Obudde obusinga we have religions of Satan, values of Satan. Kitegeeza ki? Abantu abayimirira ku butuuti, abayimirira we bayimiridde ne basiiga eziro bannaabwe, manipulation of others. Soda n'ekukubako ekigambo amazima amatuufu n'ali ebweru n'ategeera kyekyo. Ne bw'ogenda okukyetegereza munda amazima nali mpisaawo kyange. Waliwo entalo zino nwaniraako, waliwo entalo zino gundi yankoze bubi kati yita wano. Kati ebintu ebyo nabyo tuzimbye ebyoto ebya disrespect, ebyobulimba, ebyokuba nti tolina kyomanyi ate oyagala okuba nti olina kyomanyi. Naye ate Katonda mulungi, buli muntu asituka okwogera aba alina kyamanyi. Okuggyako kyamanyi ayinza obutamanyi oba kituufu oba si kituufu. Kyekyenjawulo kubanga buli omu alina eddembe ly'okwogera by'omanyi bye bituufu oba si bye bituufu. That's why obudde obusinga I hate the word truth. The word truth oyinza okuba ng'oyogera ekintu kya bulimba naye nga tokyusa gaba mazima ng'okiremeddeko gaba mazima oyinza okuba ng'oyogera kituufu naye n'okiremerako gaba mazima. So that's why I love the syllogisms nti kino kituufu kino si kituufu ne byonna gaba mazima. Kati gwe ateekeddwa okumanya akubuulidde mazima matuufu oba si matuufu. Weewaawo Musumba awo wennyini njagala tukajjawo nga tetunagenda ku nsonga yaffe. Kisoboka ne bukya ku makya nga Uganda bodies z'obu kale kantandike mu bulokole kozi mwoli nga muli wamu bwe muti muli kitoli. Kisobokera ddala kitya? Kisobokera ddala ekyo nno kyennyini kyenjagala kubanga kinkubisa omutwe. Kisobokera ddala nga oteeseewo ekyoto kituteekeddwa okutambulirawo nga waliwo ekyoto ekigatta obulokole. Kituufu Kristo kyekyoto kyaffe, ekigambo kya Katonda kyekyoto kyaffe ne tukigoberera nga bwe kiteekeddwa okubeera. Kyo kyennyini kitulagira okwekuba, kyo kyennyini kitulagira obutakulaakulanya bantu, kyo kyennyini kitulagira obuteewa kitiibwa, kyo kyennyini kitulagira okugenda ng'oswaza munno, kitulagira okukwata bakulu baffe mu kamwa. Ekyoto ekyo kitulagira ekyo. Wasobya simugambe kuba mukulu wange. Kati ne bw'oba omugambyeko okugambako omuntu si kibi naye omugambyeko otya. Nzikiriza bulungi tusobola okuzimba ekyoto omubiri gwa Kristo ne gubeera eki olwedde omubiri guli gumu. Ate motuka nkubulire soda abaana okubeera ewaka ng'obalaba beerumaaluma tekitegeeza tebaagalana. Abaana abeeyagala nnyo ewaka ate mwattu beekuba nnyo. Musumba ku Uganda ogenda owulira nti nze ndi wa musumba gundi sigenda wa gundi. Kanisa yaffe eri under this one tegenda eno. Era nga balwana n'okufiira. Ekyo kinene nnyo naye ani akireeta? Ffe abakulembera abantu ffe ababireeta.
abakulembera abantu tulina Katonda engeri gye tumuteese mu kabokisi ne tugamba Katonda wano waateekeddwa okubeera, Katonda akola bwati, Katonda neeyisaaye bweti. Bw'oba tomutegeeredde wano oli si Katonda. We have limited the omnipotence of God. We have limited the omniscience and the omnipresence of God. Nti Katonda bw'abeera ewa soda ewa Julius taliyo, bw'akola ekyamagero ewa soda ewa Julius kyabulimba, bw'akola ekyamagero ewa Julius ewa soda kyabulimba. Kati abantu tubatwalidde ku eyo level of understanding. Kyova olaba juzi, I was 2 years to Catholic priesthood. Eyo emboozi tujja gigendako lulala. Naye abakatoliki bonna bwe bali mbatumidde, Mukama abampeera omukisa n'ekisiibo ekirungi. Nina ekyoto kye neegendereza nnyo mu Bukatoliki. Bazimba nnyo ekyoto ekirimu omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera. Bakizimba nnyo. Kyova olaba ekintu ne bwe kinaabanga oluusi okirabanga ekitali kituufu, ogirabanga assumption, naye agikusomesa ajja gikutegeeza nti ntuufu. Bazimbye ekyoto kyaki? Kyamazima, amagezi okumanya n'okutegeera. Ne bazimba ekyoto ky'obumu, ne bazimba ekyoto ky'ekitiibwa, ne bazimba ekyoto ky'okwesigaliza ekyama, confidentiality. Nti oli ne bw'aba akoze ensobi bannange ogenda okulira ng'evudde kitwala Katonda. Ate owaffe era kyembuuza, nja kusaba mukwano gwange era akimanyi, Dr. Bishop Odongo, ebyoto bino bizimbibwe nnyo mu bulokole. Buli lwa bunaafuuka omubiri ogwo, ebintu by'okwevuma simanyi ono amanyi ono tamanyi, ono asingako. Katonda talina kirabo kyagaba kirwanyise kinne kyakyo, tekiriyo. Byonna birina kukola ku mulimu gwabyo bizimba obwakabaka. Bayibuli egamba 1 Corinthians 14 verse 1 nti mwegombenga nnyo ekirabo ky'obunabbi, kubanga obunabbi buzimba ekkanisa. Naye ate obunabbi kirabo ekikolagana n'ebirala, kikolagana n'obusumba, kikolagana n'obutume, kikolagana n'obusomesa, kikolagana n'obubuulizi bw'enjiri. Kyekirabo era bw'osanga nabbi nga si musomesa mulungi agenda kubuza abantu, kubanga ogenda kufuna okubikkulirwa naye tugenda kusomesa abantu. Ate omuntu agenda kutegeera nnyo ng'omusomesezza. So ebirabo bino byonna Katonda byatuwa, njagala nkikubulira point blank on air. Teri kirabo kisinga kinne kyakyo. Byenkana. Ebirabo byonna byenkana. Byonna Katonda abituwa okuzimba mubiri gwe. Okujjako obuzibu buliwa. Kwegomba kw'emibiri. Okwegomba kw'emibiri kwe kutawaanya. Okwegomba kw'emibiri. Ogenda kwesanga oli ani? Oli pastor? Alina nnyo. Nze ndi muki? Ndi mubuulizi wa njiri. Sirina nnyo. Nange kanfuuke pastor. Kankole kanisa. Kankole kino. Ogenda kwesanga okubagana kutandikidde awo. Gundi nabbi ate akirabye atya? Ye Katonda ayogera atya naye? Bw'oba otegedde enjogera ya Katonda, ogitegeera naye n'ogikozesa n'ogikozesa. Kubanga ekituufu Katonda ayogera. Bw'oba osoma Bayibuli yo nga gye nnina, obeera mu meeting ne Katonda. This is the constitution of God. Kyokka ekyo gye ntandikwayo okwogera kwa Katonda. Osobola ogikozesa, but is also limited. Nti Katonda asobola okwogera even outside the word, by inspiration and by the Holy Spirit. Kubanga bw'ogamba Yesu byonna bye yakola biri mu Bayibuli muno. Era olw'onoonya olugamba tebyasobola kuwandiikibwa ensi yange. Yokaana 14:25 ensi yalijjudde ebitabo. So byonna tebirimu mu Bayibuli. Okujjako buli lw'otunuulira ebintu Katonda by'atonze, amazima otuuka n'ogamba nedda naye Mukama weebwa ekitiibwa. Mukama weebwa ekitiibwa. Kati bino byonna biri luddawa. So waliwo ebintu ebijja by inspiration. N'ate inspiration ennungi eteekeddwa okuba ng'eri rooted mu kigambo kya Katonda. Endiga ze mulwanira zammwe za Katonda. Ate ze tulwanira, nze mbadde njagala n'ekyo ekibuuzo tokimbuuza. Tokigamba zammwe. Buuza endiga ze balwanira. Kubasumba banno endiga ze balwanira nti zino ndiga zange. Oyaze kubba ndiga zange. Olinayo gy'oba ozitwale ewanjawulo oba mwenna mulina olugendo lwe lumu lwa Kristo. Naye nange era kambuuza ekibuuzo. Manyi kiba kibi ekibuuzo okuddamu ekibuuzo. Baakutuma abantu bameka gwe abalwanira. How sure are you tebaakutuma soda? Actually, are you sure? Katonda bw'aba yantuma soda, nva olwo neefa ne ŋŋenda mu ggulu. Nange mabega mbadde na thousands of people. Obudde obusinga Mukama atusaasire. Soda mbadde mu buweereza okumala emyaka 8. Naye obudde obusinga gye wala sibeera ku mikutu. Sibeera ku TV, mbeera ku TV, FM radio, ne social media. Kwantera okubeera abaana batera nnyo okuntwala ku Restoration TV eyo ne twogera. Naye era kitwala Katonda sitera kutambula nnyo. Obudde obusinga abantu balina omwoyo ogwo ogugamba abantu bonna bano bange. Very true. Naye babo endiga zo z'olwanira Katonda yakutuma mmeka? Kituufu yakugamba genda mu nsi obuulire enjiri ensi yonna. Ebitonde abantu bonna babuulire enjiri. Abantu bantegeere nti ze Katonda.
but how sure are you tiyakutume cluster of 2 people gwe mwenyini wali mubi nnyo n'agamba gwe bw'oli ntegeera abasigadde ne batalijja yatandikira ku gwe si balala nze I wouldn't really love that kind of idea tigundi atutte abantu bange gundi atutte endiga zange endiga baana ba Katonda bantu ba Katonda si babo kyova olaba ekkanisa eteekeddwa okubeera emu soda ntegeeza ki tekitegeeza nti fena tukuŋŋanire mu kanisa ekizimbe kimu kitegeeza tuteekeddwa okunywa omwoyo gumu tuteekeddwa okunywa ekigambo kimu tuteekeddwa okutambulira wamu bayibuli egamba Abafilipi 2:5 nti have the same mind like your father in heaven mubeere n'omwoyo gumu nga kitemwe mu ggulu walina omwoyo gumu so tekitegeeza nti mubeere mu kizimbe kimu olaba amadiini agamu ago ng'ogerako nnyo obusiraamu bukristaayo orthodox bukatoliki buli bumu Catholicism means universal kati ekintu ekya bonna naye era ogenda kulaba nga balina ekereziya waliwo eryeri guno omuzigiti guli wali ekereziya eryeri kati ogenda kulaba n'abasumba baliyo banjawulo ne bonna babuwulira omwoyo ogu obusiraamu obukatoliki naye naffe tuteekeddwa okubuulira obulokole naffe ekireetera okutawaanyizibwa I believe Mukama ansaasire. Sometimes I will call it myopiste. Sometimes I will call it some kind of ignorance by some of abatukulembera abamu nti tuteeke komo ku mwoyo wa Katonda soda bwe kituuka ku ekyo nze kintabula tulimitinganya enkola ya Katonda nti eno Katonda asobola okukozesa kino takisobola kino omuyambako kino kifu kino kiramu ate ne kireeta n'okubagana mu Bayibuli nti endagaano enkadde n'endagaano empya kati twatandika obikubaganya into oli n'agamba kati nze endagaano enkadde si kyagisoma mu ndagaano empya nsoma mu bitabo bya Pawulo byokka oli n'agamba nze nsoma mu Psalms ne Proverbs kwegamba nga tonnaba kwogera na muntu sooka omutegeere otherwise oyinza okudda mu debate egamba father is more than father mother is better than father food is better than fire oba a teacher is better than a student nze debate ezo nzeewala kubanga mba ndaba gye zintwala teziggwa weewaawo ekizibu kya Uganda ki gana amaziga ge tulimu oboolyawo agataliko naw amaziga ge Uganda nja kusooka nkuzeeka Katonda emabega olabe obudde obusinga tufunye abantu bangi abatukulembera abantu bangi abajja nga beesimbawo abantu abangi abajja tajeti yabo obudde obusinga ebeera kujjawo Museveni President Museveni sajja atuviire tukalakasa emyaka 4 nokaddiwa kati gwe sodo oli myaka gya muzeeyi yatandika okuvuga Uganda nga tonnazaalibwa bwe kiri naye kati era akyakukalakata ate n'omwana naye wange naye ajja mumukalakata ajja mufuga ajja mukulembera nanti ebintu ebimu bimalamu essuubi naye nga ge mazima Bayibuli egamba bw'onootegeeranga amazima gajja kufuula wa ddembe sometimes twemenya naye nga amazima gali tegeera amazima tegeera okole kyoteekeddwa okukola now kati kino kyentegeeza bw'otunuulira obuzibu bwaffe wano buli ajja alwanisa muzeeyi ekisooka we tusonga bw'oba olabye woosonga nga tewakyuka kyusa woosonga naye ate abangi bwe basonga watera okuba ekizimbawo nanti kati abasinga kyetwamanyiira nti bano bobeera 5 ne boogera mwe ne mubeera 2 5 be balina ekituufu naye ate mwetuzikiriza Bayibuli gyensoma Yesu yali muntu omu n'atandika revolution era Christianity yawamba yajjawo the Pharisees the Sadducees yamaliriza so obudde obusinga gaba mazima ndudde obudde nga nambuuza Katonda ekibuuzo ekyo naye lwaki buli ekijja oli n'aleeta change nolaba kyaliko kituufu oli n'agamba rule of law ng'amazima amatuufu abatukolera amateeka ge bakola agamu tegatuyamba gatunyigiriza tegakola ate mangi nnyo naye gero ogenda kwesanga tuleete biiru bweti exactly obuzibu bwaffe Mukama buli luddawa kikyennyini kyetuliko naye nagenda okukizuula ndudde nga neebuulirira era nga bwensaba nga bwensiiba omanye ebyaffe okusaba tekitegeeza obeera awo amangu ago nti oli awo siiwuuka nnyo okubanga osiiba oyigire ennimi nnungi but si kye kitegeeza ennyo omuntu asobola okusaba ne baba avuga emmotoka ye ne batutudde wano this is worship tuli mu kusinza Katonda bino bye dear
worship kitegeeza ekintu kyonna kyokola nga kiweesa Katonda ekitiibwa. Tekitegeeza genda mu kanisa n'owanika buwanisa emikono. That is part of worship. Nena kino kye twogerako nga twogera ku linnya lya Kristo is that also that is worship. Kati now bwe ntandika okwebuuza ebintu bino ne ngamba Mukama exactly obuzibu bwaffe buli luddawa. Nenfuna okubikkulirwa okw'omukka smoke nga guliko ekyoto kye guliko ne twaliwo abantu bangi. It was a dream. Today mabega kati before entering that. Omanya abantu abasinga ekisinga obaleetera okukubagana nammwe abalokole. Engeri gye mufunamu obubaka bwe babuzaabuza. Wonderful. Abamu bagamba muba muloota okuloota okwa bulijjo. Wonderful. Abamu mutugamba okwolesebwa abamu Katonda yazze dayiro. Wonderful. Gwe okuko kwali kutya. Now let me tell you nakino tusooke tukiyige nga tunaba kutuuka ku kino. Kyekiri kye nkugambye Soda. Bw'oba tomanyi tovuma toyogera toyomba teweemulugunya sooka onoonye okumanya. Buuza otegeere. Njagala onsizemu ebigambo ebyo. Toyomba teweemulugunya tovuma tokola kyonna tuula osooka onoonye Katonda bw'aba ayogera atya. That's the point. Wala bintu bino twogera waliwo agenda okuyomba. Abasumba batujjira batandise batujjira naye kyovola obudo osinga nze ndwawo nnyo genda mu mawulire ndwawo nnyo banoonya nammwe okunnoonya ndwawo lwaki 9 out of 10 7 of our people beetaaga okutegeera ekituufu. That is the fact. Naye bw'olwayo tekisibirayo okumanya nedda ate lwaki nteekeddwa okwanguwa ennyo ate nenkuwa kigenda okusuula olina okutegeka naawe oteekeddwa oli musajja muyivu. Bw'oba ogenda okukola research you must prepare for research. Bwekiri topaala bupaazi. Kati bw'onoovayo kubanga olina kyoyagala okuyisaawo olina kyoyagala abantu obategeeze nga tebeetegese nabo okuwulira nti they are ready to conceive that. Kibanga okwagala omukazi atalina nabaana ng'oyagala afune olubuto. Kyekiri okukola ekintu ekituufu mu budde obukyamu. Wonderful. Ekintu kituufu kyoyogera kituufu nawe okyogeredde wakyamu. And that goes in moral theology. Nti ekikolwa kiba kirungi enkola nnungi n'enkomerero nnungi. Kugenda eri Namugongo nga 3 May n'otunda hijabu ne ku. Wonderful. Hijabu nnungi naye zitundiddewa omwana woli namugamba bannange leero tukkirize tuganduleke ekituufu walokoka naye kumpi n'omuzikiti amazima woteesa bukya y'embizzi. Nedda kituufu nkulembera bantu ndi mulokole ndi musumba neteekamu amagezi amazima buli lunaku embizzi ng'ediba yekimaze weeks nga 3 nga tiriagula mbizi ye ng'ajeeriira nga jja bw'asaba Mukama giwa omukisa gaziya ensalo. Location kati sabuli lwaki ogitwala Kibuli ne bannange ate tuwa abantu ekitiibwa. So obudde obusinga abantu batawanyizibwa nnyo enjogera ya Katonda naye mu birooto God has what we call a prophetic dream. Eriwo ekirooto eky'obunabbi. Katonda mu bunabbi asobola okukozesa ekirooto vision. Sitaani asobola. Kati sitaani kabona mu nsi ya kizikiza. Saagala nnyo omugambe nti Katonda asobola ate sitaani tasobola. Ne sitaani asobola. Wonderful. Ate ebyokuga tulina bingi. Oteekeddwa okufuna omwoyo wa discernment mu kigambo kya Katonda. Ekintu bwe kiba kigambo kyova olaba discernment nakyo kirabo. Omwoyo ayawula ennimi mwoyo wa Katonda kirabo. Ephesians chapter 5 ekigaba nakyo kirabo kya Katonda nti Katonda akuba omwoyo si gwa bunabbi si gwa kikyonna si gwa nnimi naye woolabira omuntu ogamba no ddala omuntu ono is informed nga gwo gwakukebera myoyo okebera bukebezi myoyo. Ate ebirabo byonna motu Katonda abigabira abaana ababyagala akikuteekako bw'okinoonya akikuwa. Teyeeroboza nti soda kanti we soda kiwe ddaani akamoleke. Olaba buli muntu yenna ebirabo bino abirina. Omwoyo obunabbi amulina, omwoyo wa discernment amulina, omwoyo w'obusomesa amulina, okujjako enjawulo eri emu. How do you activate the gift? Gw'okikulaakulanya otya? Kati mu kulafuba n'okwo mw'otegerera nti kino kyange kati olaba tuba twogera wano naawe you are very free. Amazima matuufu you are a journalist. Byokola bibyo by'obyagala olaba wa kamera
ajuulirize ddala bulungi awulira esomero yaayo kyekike nati nange bwe ntuuka ono ku njiri mpulira ddala nga saagala kumala okulukuta mpulira kyekyo kyennyini ekyange ate bw'otuuka oli anywa kabbiya ke naye ali mu bibye okuwania nti guwooma obadde ekiyagamba bano abaana bakamudde naye bw'aba anywa olaba nga guwooma buli lw'oba ozuula discernment ekirabo ekiri ku muntu ekisooka kikuwa emirembe ate oli ne bwayogera atya amazima ogenda kulaba nga kirabo ekisumulula kireeta order kiweesa Katonda ekitiibwa kubanga kubamu akafaananyi Yesu bw'aba yali tayagala abantu bakulaakulane bagaggawale why was he delivering them nanti nange embuuza lwaki omuntu asumuluka lwaki osumulula ate nga toyagala exactly abantu basumuluka babeere bulungi kati bw'osanga omuntu ng'agamba nedda ate abo batandise okukulaakulanya abantu bababuulira enjiri ey'okulaakulana bababuulira kino please why are you carrying out delivery services because to deliver is to unearth, is to bring forth, is to give birth. Nti omuntu abadde mwavu kati agaggawale abadde alemererwa kati awangula enkyuka biwedde ofuuse kitonde wonderful byonna nga biwedde gwe baali balabanga omwavu kati olina gwe baali balabanga atasobola kati osobola gwe baali balabanga munnakyalo kati oli munnakibuga gwe balabanga omuntu mukama Katonda nde I was smaller than you wanga teke mmere n'ekyo kiki ekikulu n'ekyo mmanyira lindi mutono n'okusinga ogagaza wonderful kusinga buwanvu kusinga obutono enviiri zaali zezo n'omulevu naye ng'ebisigadde nali far from who you are ekitegeeza ebirooto bino Katonda abyogereramu ne sitaani Katonda olina kwawula Katonda akozesa ebirooto akozesa abantu akozesa okubikkulirwa akozesa okwolesebwa akozesa ekigambo kye akozesa ebitwetoolodde ekyo tujja kifunira akaseera naye nga tetunabifuna waliwo ebigambo bisatu byogasse naye ng'okunnyonnyola kw'obwongo bwange mpulira ng'ebifaanagana okubikkulira n'okwolesebwa n'okuloota njawulo kyeri wakati w'ebyo ebisatu nange nsaba nkubuuza ekibuuzo sinaba kweyongerayo mbuulira pulezidenti wa Uganda Taata Muhoozi Tibuhaburwa Museveni Kaguta Bawa Janet nawe kiki kyerizaako kugamba eriyo ebintu ebibanga ebifaanagana application yaayo n'ebyawula application manifestation n'ebyawula obudde obusinga okubikkulirwa n'okwolesebwa n'ebirooto bibanga kintu kyekimu n'ebyawukana mwattu byawukana era kyobola Mukama yeebale tujja kubona obudde bungi tujja kwogera ebintu bino twongere okubinyikiza abantu kubanga kyangu okwogera ku kintu naye nga tokitegedde n'ogamba nedda okwabadde kuloota kwabadde kwolesebwa exactly what is this naye bw'oba omanyi enkola ya Katonda ate kikwanguyira okuvaayo obudde obusinga olaba wanasoda ekizibu kyaffe kiikino osanga omusiraamu ng'akugamba embizi tewooma kizibu ki kyosanze mu ekyo kati embizi tewooma ate ogirya seeka aba yafuna atya tesita embizi wonderful gwe tukitekedde tinga okugamba Julius n'omwenge teguwooma ate sigonywa tulina obuzibu bumu kusanga seeka na ttatu ya mbizi wonderful tulina obuzibu okukomentinga ku bintu ebimu bye tutetegedde kugambye tulina omwoyo mungi spirituality is a gift of every man but mentality mindset building the brain building the mind kyekitutawaanya ne batunaba tunazimba ekyoto ekyawamu twetaaga omwoyo w'okumanya kiriza gaana lekayo bwe mubanga abasajja basatu mwamala senior 4 bwe munaateekamu akaana ka baby class kabeegatteko mu decision making kagenda kuboonoona ebirooto byako endowooza yaako enkola yaako egenda kwonoona mu abana yainawaako mutegeera wonderful namwe mwina emu kati obwo obuzibu nabwo mbulaba bukyali bungi nnyo kyova olaba nga tunaba kwogera nnyo n'abantu comments zammwe zino ntera nnyo ziraba njagala nnyo comment section eyo n'obudde obusinga somebody's comment ekulaga exactly kyali yes ekulaga kyali definition ye yenyewe exactly kyova olaba ebintu bibiri nga toneba kwasemya mu mwagu byegendereza omwagu guno gulaba gutulina gulaga ebintu bibiri amagezi go n'obusirubu takubye azima this is bitter truth two era ebintu ebibiri ebyo buli omu waabaali nga tonnaba kwogera kigambo kyonna nga tonnaba kwanukula omuntu yenna sooka obyegendereza
Walolabyeko abaana bano President Museveni nga bamufulamu katuni w'embizzi. Bulungi nnyo. Walolabyeko bameka baasiba. Ajja kulaba abaana bano njala yebaluma. Yalo nzasayininga nze president ate moto nibamuliza nga mukoledde ki marketing. Bamu marketing banage mulabe bamuteseka akatudi ka full figure njagala ni full figure. Kubanga she speaks her heart. Omanyi obudde obusinga ng'oyagala Katonda akuwanguze wuliriza nnyo ate osengejje olyoka oyogere. So ebintu ebisinga bino bye twogera tebimala gajja. Nze kyova olaba obudde wenalokokera n'obulokole bwendimu singa Mukama yali tannyambye n'ensoma nemba nga ndi muyivu ekimala naali badde ndowooza ebintu by'abalokole bya bugubwa ddala kubanga nga nkyali mu Bukatoliki nze nasinga ng'okubavuma nali saagala balokole ng'okomba mudaali bannange nali saagala kintu kiyitibwa bulokole. Omanyi ewaffe waliyo omwami yabeeranga n'oluyimba olugamba sirika nkubuulire lwaki ze nalokoka Yesu bwe yakyalako ewaffe ze nalokoka sirika nkubuulire kati sirika nga nninda ensonga gyawe yamulokula nga sigirako nebe nga abantu bano balinga akusiriza busiriza amazima ekizindalo nekireekaana kiwola kimusiriza. Let me tell you ate nga mwendi dini munivu emazeewo emyaka zezimu ku ŋŋanzi eri twogera ku kasasiro ne bakuwulira ne mwatuka tulaba bwe nali nvuma kati ate nze asinga obusiru kati ate nze nategeera nti waliwo omwoyo alinnya ku muntu n'akutegeezeza exactly Katonda yaani no matter ani akuvuma no matter ani akwogerera. Nze mpa ekitiibwa buli muntu ayitibwa omusumba ebweru eyo ayitibwa prophet ayitibwa mutume ayitibwa mubuulizi wa njiri era kyova olaba nze obudde obusinga abajja ku kyaki ewange bakimanyi buli wojja ewange ku buweereza tombulira kanisa gy'ovuddemu tombulira ssabo ly'ovuddemu tombulira kereziya tombulira musumba yakukola ki nze yimirira ntandika okulagula yimirira ntandika okusaba kubanga ekiriwo kyenjagala Katonda akyuse olwera wanjawulo si kukuliriza bikabiri era bambi abatuwuliriza mbeegayiridde ne bootwala essimu yange ne bwokubira akasimu ne bwokubira akasimu buli ajja ewange weerabira ebikadde. That's why obudde businga mbuuza nnyo ekibuuzo nga ntandika service what is the status of your heart. Many people's hearts are corrupted by us the leaders. Bakuteekamu enjiri ne bakutegeeza omusajja ono nga bw'ali omubi naye nga yakusasula omusaala bw'olwalo yakujjanjaba wonsulo yasasulawo alawese zaziku naye muki nawe nokkiriza muki n'okitwala mindset. Musumba katugende wali ofuna okwolesebwa okw'ekyoto kati briefly nja kwogera kwolesebwa kuno nja kwogera kwolesebwa kuno okwa restoration of the national altar. Tulina ebintu bingi bye tulwana nabyo buli buwanguzi tocha what is tocha in Uganda kutulugunya bobbi kuvumagana ate waliwo kyesingira ddala okukyawa disrespect. So tolaba oli muto kunzi nsobola okuwa ekitiibwa maximum more than I give myself. N'akatabo nikanga akasembayo benkulembera ne bensumba abamanyi naye ekikulu kiri kimu ekitiibwa kyenkuwa nsaba Katonda naawe okyewe. Obudde obusinga ebyoto ebizimbiddwa wano kutulugunya kubba busi kuvumagana buno busamize kino buno butamiivu all these sexual perversions homosexuality ebyo byonna bwogenda obitunuuliramu n'obuuza ekisooka ekibuuzo kiri kimu byaliwo tebyaliwo bikyaliwo oba bisobola okuddamu era ne bibeerawo. Ogenda kulaba at the end of the day the revelation comes to me. Ebintu bino byonna ekibireeta tebiri mu line ey'ekyoto ekyazaala Uganda. Uganda ine ekyoto ekyagizaala. Oh yes, Uganda ine ekyoto kye bagizaalirako. Twali mikono gya buwambe kati muddeyo mu SST wamu tuze mu history wa SST nati tudde omanyi bw'oba oyagala okumanya byonna oteekeddwa obimanya olyoka obeere well informed. Uganda yali mikono gy'abeeru Cherup. Is it right? Yes. Baani abo is that British? Yes. Okay. Nawe mbadde nkubuuziza saagadde otawaane ne British twali protectorate of the British twali matwale naye baali batuddiza obwannannyini obw'eggwanga lyaffe Uganda maama Uganda twafuna ekyoto kyaffe kwe baatuteeka Uganda tubadde tubafuga
Uganda tubadde tubakolerako buli kimu ne tubateesa emikono gya Katonda. Katonda yabakulembera ensi yammwe. Kati bwe mba ntegeera nze Katonda ku Bayibuli gye nsoma yagaba omukka yagaba n'obulamu. Is it right? Bujiri. Kati bwe baatuwa twefuge kyoto kiki baatuteerawo? Baatugamba Uganda is for God and my country. Kyekyoto. Ekyoto kitegeeza ki? Ekyoto kisobola okubeera kigambo, esobola okubeera police, esobola okubeera statement, esobola okubeera moto, esobola okubeera oh yes, nanti nkikwanjulira. Esobola okubeera nkola, esobola okubeera mbeera, ereeta omwoyo okutuula mu ekyo ekiriwo. Ekiriwo ne kiraga ekibadde mu mwoyo kuba mu akafaananyi. Bwe bakuwa omwenge n'onywa otandika kwogera otya kankubye abaana b'enjaga olaba wabeerawo amaanyi amalala gayingidde mu mubiri ne gakukozesa ekiri eri ekibadde ne kirabika. Kati ojja kukitegeera nti obudde obusinga amaanyi gonna ag'omwoyo oba mabi oba malungi ganoonya mubiri, ganoonya we gamanifestingira ekyo ekyekwese. That's why twogera ku what we call hiding demons, hiding spirits. Emyoyo egyo gibeera eyo mu space tegirabika n'amaaso gagwibwamu ttaka neginoonya tutuddewa tujjeyo ekyo soda kyatalaba kyova olaba omwoyo gukuyingira abadde tolina bukambwe omunafu nga temusobola nakunkwata. Wonderful. Kati kyekyo kye bayita ekyoto. Kati abantu balina ebyoto ebyenjawulo eby'amaka gaabwe, eby'amakanisa, eby'essaala bayirawe, waliwo ebyoto eby'obugagga, waliwo ebyoto eby'ebyalo, eby'amawanga. Kati ebyoto ebyo bye bikuwa amaanyi agakulembera. N'omuntu alina amaka simanyi gwoba oli mufumbo nze amwe married man. Nati tuzijjako kati nanti ekyoto olina ekyoto ky'obulimba amanyi ekyoto nanti kati tuzamukamu ekyakizikiza naye kati kyetugamba nti amaanyi gali bwe gajja ekyoto ekyo bwe kituula kyekikuwa obuyinza. Era buli muntu gw'olaba ng'ali mu bukulembeze, obukulembeze bubeeramu lwa kyoto kyeyavaamu. Kkiriza agaana lekayo singa ogamba Sheeke Mubajje abeere president wa Uganda ojja kwesaaga amateeka gawo nagasinga gali 90% nga galinga Muslim related. Era kino ekintu twakirabira ne Kwamini. Wonderful. Kati otegedde bulungi kyentegeezezza. Buli muntu yenna waali n'ekintu kyonna kyakola amaanyi agajja ku kyoto. It can be a system, it can be a policy, it can be a standard, it can be a rule, it can be a law. Ebyo bye bireeta okukola ekyoto. Kati Uganda bw'eba ezaalibwa bagiwa ekyoto for God and my country. Kati kambuuze bwe tutandika okutulugunya abantu Katonda tukkiriza okutulugunya abantu tuli ku kyoto tetuli ku kyoto tubadde tukivuddeeko vudde ku nnono. Bw'otandika okuva omukulembeze w'eggwanga amazima amatuufu n'omuyita mu 7 akasajja okanaatuviira ddi? Are you respecting elders? Katonda atukkiriza mu Bible 1 Peter okuwa abakadde ekitiibwa, atukkiriza okuwa abakadde ekitiibwa. Omuwadde ekitiibwa naye ate omukadde bw'aba agiragira bw'ati nedda. Kati kambuuze okumuvuma n'okumuyisa amaaso n'okumuvoola kyekigenda okuwa obukulembeze oba kyekigenda okuleetera okuganja? Kati let me tell you, twetaaga okuzimba ekyoto ekiriko okutegeera nti munno oba temukwatagana taba mulabewo. Oli wa ddiini ki? Oli wa ddiini ki? Oli wonderful, to God be the glory. Ne bw'oba oli musiraamu, ne bw'oba oli musamize, olaba soda tujja kutuula gwe nange twogere. Amaanyi go tegalina kye gankwatako. Tegalina. Byenzikiririzaamu tebiriyo. Ffe n'oguntu gwo. Nange leka nfe n'ogwange. Kati obudde obusinga kituleetera ekyo soda kiikino nti gwe kyotakkiriza nakyo mulabewo. Buli kyo, if you don't agree with something you have to fight. Bwe buzibu tulina wa kyotakkiririzaamu kibi si kino. Tunatuuka ddi ku seeri erigamba gundi ayambadde green, gundi yellow, gundi red, gundi black, gundi purple. Tutuule ku mmeeza tukole ekintu kimu. Tunatuuka ddi ku seeri nga tukyali mu kuvumagana? Ate kijja kubaawo nno Musumba nga ndaba buli gye tulaga mu maaso byongera kugira bwe. Naye kati kankubuuza, omanyi wano w'otudde baziikawo omuntu? Omanyi w'otudde waliwo amalaalo naye mulabako? Let me tell you, waliwo ebintu ebyaliwo
waliwo ebiriwo waliwo ebijja kusajjuka kati olabe ebibiina bikula enkya n'eggulu kyova olaba kati tugambye olaba kati tugambye let us restore the national altar ekyoto kyaffe tukize eri Katonda tugambe for God and my country abantu bagenda kufuna emisaala emirungi tebagenda kwekkusa bagenda kutuwa ebirungi bagenda tukolera amalwaliro emisolo gye tuwa emisolo mingi nina ebitongole 11 emisolo gye tuwa gigenda okukola ekyo kyenyini kiteekeddwa okuwa Uganda wano batera nnyo okugamba fe abapasita fe abalemesa abantu okuwa emisolo teri muntu agana kuwa muntu musolo okujjako nawe ogenda kulaba omusolo omuntu gwawa taguganyirwamu kyekiritira abantu abamu okugaana okuwaki emisolo naye tumaliriza tugiwadde tugiwa so ogamba bwe tudda ku kyoto amazima ne tukulembeza enkola y'obwakatonda omusiraamu ampuliriza soma Kuraniyo kyemanyi mu Kurani tewaliwo okugambira nti tta genda ovume genda obbe kati jihadi nze njagala mpe gundi quotation yeyo nze ne Bible mbadde nyina abasiraamu abagamba nti tutte sinaba kuwulira mubajje wano nga asomesa abantu bwati noli mufutyo wamuwuliddeko kayongo kati saagala gende wa Saudi Arabia saagala ogende ew'omulala kubanga simanyi naye kati ntunuulira aboogera wano bye basomesa ate nenkitwala as a principle of the teaching babulira obumu abasiraamu abo kati bwe muba bumu kijja kityo obumu tebuliiwo kyekintawanya nabo balimu ebiwaayo ekizibu kya Uganda yeno altar actually today for God and my country moto yetusumbu entebe ya Katonda tugimugyeko obwananyi tubumugyeko actually katika lochovola bogamba ebintu yongera okusajjuka lwaki nebisajjuka bitya nga nanyini entebe ali mu ntebe ekitegeeza nanyini ntebe tali mu ntebe kati fe abantu ensi tugitutte nga batujagala actually wonderful Katonda awadde abantu obuyinza abawadde amanya abawadde ebitiibwa abawadde obuyinza babukozesa kuvumaganya babukozesa kulemesa babukozesa kutta babukozesa kulimba babukozesa kukola byabwe ebirala entebe ya Katonda tebagifuddeeko actually I would go with the view and I would pray to God abasumba bonna bwe bali abakulembeze b'amadiini bwe bali bonna abakulembeze ab'ensi n'ab'ennono by the way wonna bwe bali tuddeyo ku nnono y'ekyoto beegatta balina interreligious okwegatta kirala abantu beegatta mibiri nabadde mu kiralo kyange ekyenti nendaba n'embuzi nga zigenzeyo nendi tezegase kati bwe zegase embuzi zafuuse ente okulembeze tobulaba obwo you see kwali kukulembera apostle no you see let me tell you babuliko no tagali kwaliko Dr. Serwadda kati si tagali ya buli leka nkubuulire tebakulimbanga nti kubanga oli soda bwogeze mu America ofuuse muzungu era nsigala nze ndawula ddani okwegatta si kubi ne bwe mwegasse mukoze ekyo ekibaleetedde okwegatta Bible egamba by their fruits you will see them ebibala byabwe bujja balabirako siganye I'm not against the Interreligious Council but what has it benefited us so much ecumenism bwe mwasikazawo obudde obusinga for me and my family for me and my institutions for me moto ya amendment yabula electoral yakabiko ne nabadde ngakola nabadde njagala nga mukama oba nteekeko for me and my family and my church for me and my stomach for me and my tribe for me and my children ngotambulira mu bibyo weka gwolaba ki sigwagambe bisajjuka olaba kigu bisajjuka cyana kati kyekibisajjula subi yatugwamu nedda tuteekeddwa okugwamu suubi ng'okyali mulamu Katonda akuwa olunaku oluddako osobola okubeera nti olaba ekintu ekirungi so for God and my country let me tell you twetaaga okuddiza Katonda entebe ye ate nno mwattu emabega wabeerewo ekyoto ekibeera ba intercessors ababeera basabira ekyoto kino okubanga kyaka ekyoto kyazikira ekyoto buli bwe kizikira ebintu bisajjuka bane abalina okikuma balokole bokka basiraamu bakatuliki kati nsaba mpuliriza naye akitegeere saagala nti ntudde wano njogeranga mulokole kituufu I am a Pentecostal naye message eno ya buli omu the message is for all buli ddiini ekwata ku mulokole ekwata ku mukatoliki ku Orthodox ekwata ku muyudaaya ekwata ku musiraamu eno message ya buli omu tudde ku nnono buli ddiini ntuufu ekitegeeza mu Uganda
let me edini entuufu yeriwa sijimanyi Bible gyensoma egamba Katonda edini jakkiriza yeyamba bannamwandu yeyamba bamulekwa yeyamba abateesobola samize nga bayamba kati omanyi okusamize nayo dini nayo dini Uganda has a freedom of worship omanyi ekituletedde wano soda obudde obusinga okutawanyizibwa izi kugamba kino si kyange therefore si kituufu siri nze sikkiriza mu paapa therefore paapa wa Illuminati that mindset buli kyobakkiriza mu kifu okitegedde kati eno si doctorate this is doctorate of divinity si kyekyo togirina kati nze agirina ndi mufere simple nze I love that simple understanding very myopic atavuga mmotoka nga musumba bwalaba agivuga abo bannabbi babulimba babbi abantu wali obalabyewa bwozimba ekkanisa nga nze ne oli wa bulimba oyo omufere kati afera n'abantu nabo abajjako ne sente ani atayagala sente gogera ku macho genda kola ki Katonda agaba birabo kuzimba buweereza bwe agaba birabo kuzimba bintu bye naye obudde obusinga ekintu kyotalina ate ogenda kirabanga ekizibu eri abalala nange banaga ku mapeesa ngamba mapeesa nga mwabaseereza nga mujja lwala simanyi biti exactly nebo nafune ena ate mapeesa ba ojitegedde twale eri empulizi tulina ewaffe eyo jenva sijja kwogera kifo kubanga abantu bajja kutegeera omujogerako naye kale waliwo minisita omu yali agamba abantu beewaabwe temukkiriza masannyalaze ku jeno amasannyalaze e Kampala gatta nnyo abantu temugakkiriza kale ginoonye naye kwesanga abantu babeera mu kizikiza myaka na myaka okutuuka bagamba nedda nze mbeera Kampala nga teganzita naye baali tebafa amasannyalaze gajja era nga bafa amasannyalaze baagaleeta abantu bwe bakizuula nti yali abalimba tebamuddamu kumuwa kalulu kwaddako minisita Matiya Kasaija era kati ye minisita abakiikirira sijja kwogera yali abyogera ne kati minisita ngamba minisita Kasaija kati yasiikirira abantu n'abategeeza nti amasannyalaze tegagenda kubatta kubanga naffe getubeeramu yakukiikirira alina wakiikirira bannaye mwagala akiiki alina wakiikirira yagamba ki economy yagenda Uganda tujogeddwa naye lwaki tujogeddwa tunuulira ekintu kyovala bansaba Mukama abasiraamu we bali badde ku nnono ey'obwakatonda which says for God and my country tudde ku divine values of forgiveness banange tuyige okusonyiwa tuyige okwagaliza gwe bw'ogaggawala tuyagala balala bagaggawale oyagala obeeresa eggwanga emu mu nsi bw'ofuna tuyagala balala bafune azifu bafuna batwala ezizo wewe nedda bannange leka tukole ekyo nedda amazima ne baleeta sente ez'abakadde n'ozibba ne baleeta amabaati g'omwavu n'ogalya n'ogatwala nedda saagala googera kubanga era nagusigamanyi naye nze mwaba biteeka mu mawulire waliwo agaali gagenda eggulu abantu bagekangani oli yesa amazina gekanzi gadiga ne mwatu nange ndi mukuzimba amasomero eyo mba amabaati ago kubanga nange nga amabaati gekanga amba nagasanga mu lujja ninga oga mutemuyina mulaga mwingire mu store kati owulira kati ekyo kyoto kya bulimba kyowulaba mbadde nsaba Katonda tudde ku nnono ezo abooluganda ekintu kyenjogerako kitwala Katonda kitwala obudde kitwala okutegeera kyovulaba nze njiise campaign NAC National Altar Restoration Campaign sumbo naguka nagusedda gusukulina nagusedda dawezi muko wonyinyodde ekintu kino bibimu nange wentulawo nenzikirizamu ebinnemesa n'okugubako amadini nze nolyenjagala ngendo nga buli omu asikazawa asawa ate nga Katonda gwe tulina okukkiririzamu osanga omuntu mu kkanisa ng'awolereza nnyo musumba okusinga Katonda musumba wali okirabyeko nanti ekyo nakyo tikyalibadde kibi kubanga mu muntu oyo musumba we mwalabira Katonda naye obuzibu buno nze kambukubuulire no respecting your pastor is divine is an elder kyabwa Katonda nnyo enjawulo yiino soda giwulirize yes mutuufu Katonda is a spirit n'abamusinza mwoyo na mu mubiri naye omuntu oyo Katonda wamulabira mu musumba we ate yamanyi gyamujje soda bw'oba tolina buyinza butuuza abantu ng'omulala batuuza ne bamuwuliriza ne bakyuka shut up your mouth if you don't have the power
bw'oba tolina maanyi gateekawo order ng'ey'obukatoliki bwe gyateekawo sirika kubanga gye kitawaanya abantu nti kyotasobola oyagala yakisobole kati oli bw'ayagala omusumba we kiki ky'ogamba basinza musumba waabwe alinga bamufuula katonda naye jjukira Moses mukama we yali amutuma ewa Faraawo yamugamba ati genda ewa Faraawo I will make you like a god before Faraawo nje kwambaza obwa katonda wange ng'otuuse wa Faraawo yali tamufudde katonda mangu ago kati obwa katonda bubeera mu muntu obwa katonda means I'm called Bijirwencha in my culture Nkya is a power is a god guba mwoyo erinya wano wasalako sale Bigiro is to be given but God Bijirwencha means bikolebwa katonda. My last born is called Nkyanungi. My second last born is Nkyanungi. Nkyanungi means God, Ruhanga, or Umita Katonda. Lord, that God. Chibumba. Kubulire lyange. Ndawula. Jeje misamba jeje kacha majitula kugwe. Nagera muchachi. Na yate echo sijja kigana. Kubanga nina akatabo kena wandika akakwatagana ku generational blessings. Eriye mikisa gye tujja mu bikaba byaffe. Eriye bali kuba fire muso. No. Kati kye kizibu. Mbu twafuka bantu. Nedda twafuka bantu mabireke. Wazalibwa nkoko. Wazalibwa mbuzi. Nina akatabo kena wandika kayitibwa generational blessings and generational curses. Abalokole kituddoga okwavuwaza abantu baffe. Okubategeeza buli kintu kyonna ekiri mu kika kyaffe kibi. That's wrong. Bangambe erinnya ndikyuse nfuke Daniel John. Please. Nkimanyi bulungi erinnya lyo is your identity. Is your power. Naye nkimanyi bulungi. Nembuuza abasoma Bible Mark chapter 2. Yesu yakyusa amazzi n'agafuula omwenge. Tiyagafuula wine. Nzikiriza bulungi amazzi gefuula wine. Gasigala nga amazzi gafaanana mazzi. Ne buli yaganywako yanywa kukkiriza. Drank the faith of wine. Kubanga Yesu ayogedde. Ne batamiira. Era ku mukolo kwaliko omwenge. Naye nga mazzi. Erinnya lisobola okusigalayo nga lyendawula. Naye endawula is transformed. Musumba kanisa. Not the endawula. Ndawula ono lubale w'abaana wankwata. They are two ndawulas. Waliwo ndawula ali improved n'endawula original. Kanisa eriwa musumba kusana enzije. Nedda abatwagala tubeera Wakiso. Oyita Nansana. Otuuka Wakiso kumbawo ku museetu omulungi. Olabawo obuweereza Femme International Church. Era kukyolawo wonna. Abantu obuweereza babumanyi nnyo, bumanyikiddwa nnyo. N'ekizimbe ekinene nnyo kumpi n'ekkubo. Kizimbe ekinene nnyo kiri mu Mukama. So olina believe nti eno campaign gy'osimbudde. Yes. Erina okugguka. Nnyo yagguse nadda. Omanyi nina akatabo ke nawandiika Unveiling Realities. Katonda buli lwakugamba go yamaliriza dda. Kiba kiwedde. God begins from the conclusion. Actually our God is a God of conclusions. Katonda bwakugamba tandika aba yamaliriza dda. Kati gwalagidde. Wonderful. Kati gwagambye akuwa mwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera n'olaba okikoze otya okukiggusa naye aba yamaliriza dda atandikira ku conclusion. Nagamba abantu bw'oba olina ekika ky'ovaamu ekyandawula jjayo amataka ago bajjajjaabo ne bazadde bo ge baagula. Saba Mukama Katonda ebirungi ebyali mu kika kyo obitwale, ebibi birekeeyo. Bw'abaayo obutamiivu, bw'ayo obubbi, bw'ayo obutakola ebyo fire ne waaliyo ki kati kwa mwaka faananyi bwana ndawula. Nina degrees ezitali wansi wa 8 kuba mwaka faananyi. Olwo omwana wange akuza alokose azze wo soda gwe musumbawo omugamba firing emizimu gya kitaawo firing emizimu gya kitaawo. Teyetaaga doctorate sinyaze nina Azagala of course. Teyetaaga masters nina bulungi nnyo. Teyetaaga degrees nina za si kibuuzo ekyo. Kati abaayo kyaki kyobula obudde obusinga abaana abalokole kankubuulira abasinga out of 9 out of 10 60-70 totally poor. Poor. What is poverty? What is poverty? Well, I'm sure you have traveled from the Catholic faith. Nasoma Latin for some time, up to either senior 4. Na ye, nakwata yakagamba ako nakonenka jayo. Poverty. Nali manyi buba bwavu. Nje bakugamba you are poor.
This country is so poor. This is poverty. Nali manyi sente sirina sente nakizula luvanyuma si kitegeeza bodda ku budget etymology bodda mu kigambo kyennyini poverty. Povero, povato, povatum, povero means lack of information to put money in pocket. Tolina kumanya kuteekesa sente mu nsi. Kati tuli wano tosobola kuvonga sikuwadde soda wadde gwe tomumpadde. Ekitegeeza olina amagezi agakuleetera sente zigende mu nsawo. Onjoke. Nyagala ogenda kwesanga omuzadde agamba yokya emizimu gyekika yokya kitaawo yokya. Abalokole twokeza buli kirungi bayizayo ne Yesu twamwokezaamu kati. Ne Yesu tumuwokya. Omwana agamba soda yokya naye nawe ogenda kufa ekyo tukutandikeko. Byebyo wulira emisana ovuma Museveni ekiro obeera mu State House. Otikula kati bano obeera endo balwana ogenda kwesanga omusajja ekiro wa green ekiro wa yellow emisana wa green si nsujju ekivaamu afunye ogufu naye gwe oli mu kwokya yokya. Uganda eno kyova Bible yagamba only the remnants will take it. It will be the remnants. It is those who have the discernment of the Spirit of God abagenda okuwangula bafune ekituufu. Kyova Bible yagamba bangi bajja kugwa ku mukono ogwa kkono era batono bajja kugwa mukono ogwa ddyo gwe gwange. Ninjawulo eriemu mu kika kyo reality waliyo kirungi kiweegombayo. Biki bye tugenda okukola ebyo bituzza ku kyoto Musumba? Ebitugenda okukola ekisookera ddala abooluganda ekisooka ekituza twagambye ekyoto kyekiriwa for God and my country. And I love that. Bananga I love that. Ndwawo kutimba ebintu n'ekyo nakiteese ne ku motoka yange. Oh dear. This is real intercession. Ebintu bino byonna ebigenda maaso. Kitegeeza ensi eno erina fe abasaba tulina be tutannabakola. Kati waliwo eyabuuza bw'oba osaba ebyo lwaki tebivaawo. Ne mubuuza naawe mubuulizi 3 wali ogisomyeko. Yonna ekiseera kyakyo. Wonderful. Nze saba ogugu gwakusaba ogwa Katonda gwakukyusa. Your duty is to pray. God's duty is to change. Sigwakyusa. Era naffe olaba abantu bajja mu church ne tulagula abantu ne bawona ne bawa obujulizi ne bagenda mu mawanga sifa abakola amus Julius sina kyennina njogere ne ku degrees zennina namanya nyizo okubanga ngera bidali yagamba wa musajja kyo yali betukanga ng'akasiddi. Sagala kubyogerako ebyo kubanga si byebyo. God is God. Abikozesa era ne mubuweereza yawonya. And by the way, you can choose to use any medium to bless, heal and deliver man. God can say Katonda. Oba Mukama yanyamba n'ensooka n'ensoma philosophy. Philosophy is omwoyo w'amagezi. Ate n'ezira ku theology. Kubanga kati theology philosophy ekukkakanya. Theology n'eta Katonda n'atandiki. Katonda akola ng'osiri wadde. Omala kusiriwala. Era bw'oba okyali mugezi ewa Katonda mwesonyiwa. Katonda akola osiri wadde era olumala okusiriwala ye nga taking out. That's why theology must come after philosophy. The moment you begin with theology minus philosophy, you are going to confuse yourself. Oligezaako okugenda ddi bino bijja you may become even an atheist n'ogamba baali bakulimba ne bw'otegeera enkola ya Katonda ate y'omwattu ekuyamba. So okudda ku kyoto kino tugenda kukola okulaba nga tuzimba ekyoto kyaffe. Nzikiriza n'okukirawo buli omu waali mu kitongole kye mu ofiisi ye mu kika kye mu maka ge teekawo ekyoto kya Katonda. Bwe bakola ni gisome, bwe ba Bible gisome, bwe kuba kwegayirira kola, bwe kuba kuzimba ebya Mukama bikole. Buli omu waali njagala mbuuze corruption weebeera ekaseese nebeera mu kasomero akamu akasembayo gekaseese Museveni abaayo. Obudde obusinga we are shifting blames. We have a blame game. Government y'omusajja etusibyeko embeera eno kati tandika naawe because it is between the two people. True, Museveni alina obunafu bwe ng'omuntu mukulembeze ne naawe olina obubwo. Kati bw'aba tannakyusa bubwe gwe oba obukyusizza bw'okyuka agembokujanga gwekitonde kijja. Omusajja abawono saagala bagambe nti njogerera NRM nze pate yange yaggulu actually yange bagiyita divine party. Eyange pate yange ya Bwakatonda kale kyonna gye kiri ebyo ebimu byogera ndi nzekka
Nekyetegeeza kintu kiri kimu. Oli bw'aba alina obunafu bwe, olina obubwo. Yes. Kola ku bunafu bwo. Okyuke baleete sente za PDM gaana okuziba kubanga wakola ki? Watereera. Mwebo bazireeta gwe mwennyini asookedde okuzibba kati n'ozijja ku milioni 10 n'oziteeka ku 2 ate milioni 18 ne zibeera mu training ne zitatuuka ku bantu. Ddala obuzibu bwa Museveni. Saagala nnyo okwekwasa president naye te saagala nnyo okwekwasa bantu. Nze ŋŋamba okuzaawo ekyoto kyewaffe wano Uganda is a collective responsibility. Buli omu wali nkusaba teeka amaviiviigo wansi. Katonda akyuse emitima. Katonda akyuse emitima. Muzikirize nsome olunyiriri luno. Munanzikiriza bannange. Tulusome eyo nabo okuteya Luzungu naye kampite mu Luganda n'okumpi nange. Nsobola ogikyusa ne ngisoma ne mu Luganda. Naye Bayibuli egamba bw'eti 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Chronicles byebyo ekyemirembe ekyokubiri. Meka. Essula ya 7 olunyiriri lwa 14. Olina ey'Oluganda? Bulungi nnyo. Wonderful. Nze nsoma ya Luzungu osoma ya Luganda. Yes. Kati ey'Oluzungu egambye bw'eti. If my people who are called by my name will humble themselves. Bwe baneetowaaza si kye kisoosa. Ate wulira atandisa agamba if my people abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange nti for God and my country. Wonderful. Ate gwe nkwagadde nja kuwayo ekyebbiri. Musumba kiribya. Gwe nkwagadde abatuumiddwa erinnya. Buli muntu Uganda abeereko maaka ya Katonda. Ekyoto kya Katonda. Buli wogenda osanga mu kifaananyi kya president, osanga mu eŋŋaali, osanga mu emblemu yaffe eno. It means tutuumiddwa erinnya lyani? Katonda. Lya Katonda. So abantu bange baneetowaazanga wulira ekiddako and pray. Ekitegeeza ne bakola ki? Ne basaba. Essaala ekyusa ebintu soda. Essaala erina amaanyi. Eyinza obutatwala obudde bungi n'essaala gy'osabye mu kukkiriza. Ekyusa ekola. That's why nsaba Mukama buli lw'osaba essaala ekubikkulira ekuwa okwolesebwa ate n'ekuteekako omwoyo w'amagezi. Know how to do what you're supposed to do. Kati banaakyukanga ne basaba wulira ekiddako ne banoonya feesi yange and they seek my face. Kati okunoonya feesi ya Katonda kuyinza okubaamu okusoma ogenda n'osoma okwebuuza kuba kusingako okunoonyereza. You are seeking God. Wulira ekiddako and turn from their wicked ways. Awo tuli wicked ways bino byonna byolaba tokya kuvuma disrespect ja ebyo that is wickedness. Katonda agambye ebyo byonna bwe munaabyeyambula then I will hear from heaven, I will forgive your sin and I will heal your land, Uganda. Ate wulira njagadde nnyo olunyiriri 15 nalwo agambye now my eyes. Kitegeeza Katonda alina amaaso gange. Okitegedde? Kati abagamba kano toyogera. Please mulimbye Katonda muntu ayogera. Agambye kati awo amaaso gange will be open and my ears will be attentive to the prayers offered in this place. Bannange nyiriri ali eyo osobola okwongera n'okusoma neweeyonga bya mirembe. So tuteekeddwa okukola ebyetaagisa Katonda alyoka atusonyiwe Uganda agize ku ntikko. Tuteekeddwa okubaako emabega nga tukuma ekyoto ekyokusaba ekyokola obutuukirivu n'obutali obutuukirivu. Tuteekeddwa obukola by the we must do right. Tebiiko ddiini mbuze ndi waaki tudde ku nnonene ya for God and my country. Oba oli mulokole, oba oli mukatoliki, oba oli musiraamu, oba oli mu Yudaaya, oba oli muki, waliwo eyakuwa omukka gw'ossa. As long as you are a Ugandan. As long as you are a Ugandan, the altar of Uganda is for God and my country. The altar of your company, XP, Gojumanyi. To the world, XP TV to the world. Ekyoto kya NUP is people power. Sija kyoto kyamu. Ekyoto kya FDC. Forum for Democratic. Babita batia. One Uganda. One kati byebyo. Buli omu ateeke. Truth and justice eyo deep. Truth and justice is deep. Now is there truth and justice? Kati nati kyenkubuuza. Ebyo tubiteekawo. Nete tubigoberera. Kyekizibu ekyo. Olwala topic ino omulamwa omutwe moto. Ndegiri utagigoberera. Oteeka obuteesi kikuyisaawo. Kyekizibu kye tulina.
era kyovola kiruluma kati ekyoto kya Uganda tekiruluma omanya abantu abafaana buli mwezi omanya abantu abonaabona buli mwezi kiki ekireeta ekyo ekyoto kiweebwa amaanyi we call it power and continuity ekyoto kiweebwa amaanyi nebo wali olabyeko omuntu abonaabona naye nga tabbangako bangi naabuza sina kyenako naye omanyi bazadde bo kye baakola gy'otaali waliwo omuntu abba sente za gavumenti waliwo abonyaabonya abantu n'atwala sente zabamuleko n'abakadde n'ababonaabona abasiriimu agakalona gagenda kusasulira omwana we nina batabani bange basomera St Mary's Kitende ogenda kwesanga nga tuli naye akadde kagenda kutuuka omwana asome afune medicine bamugambe kwololera amalwaliro tegaliiwo ate Museveni yabagamba busome sciences ate amaliriza amalwaliro abasawo tetukyabeetaaga ekizibu kiriwa waliwo sente eziruluma amuteeringa abantu bola bakubakubaako you people look for profits wherever they are muva ku bana abaleekaana not after that look for a profit you see in life when God is taking you katonda nga yagala okutule oyitewo ateekeddwa okuleetera omwoyo w'obunabbi omwoyo w'obunabbi yakulengerera mu maaso is a torch a prophet is a torch kati gw'oli wa ddembe oli bwawulira ekigambo prophet that office abo babulimba immediately that is a negative bias neka nkubulira abaana abasinga bali ku makubo awo waliwo n'abatuwuliriza kati banoonyeza emirimu n'empapula zonna bazirina agakalona ng'ekibatawaanya mu sente ez'abasomesa mwalimu ezibe mu sente ez'abasomesa mulimu ekyoto ekikaaba agakatonda waliwo ekintu ekiruluma baali baseeko omuntu n'atandika okuloosa abantu n'abagamba nze banzikawo no mu kitooke naye nga bagamba tebaali nayo omusajja afiire waffe ne bamusula ku ttale nti oba yamala kukyala emyaka nga 20 nga tetulabanga ku baana be naye abaana bajja bamunoonya mbu twaloose ali eno yafa tetumanyi nti yafiire eyo abaana bagwa ku kitaabwe nga novundaavu okitegedde kyengugamba kankubuulire ekyoto kiruluma era kambabuulire olaba ekyoto kya Uganda kiri mu kululuma kati n'alumanya ne saalumanya bajja dugendera bwe tutadda ku kyoto ekyo there is no peace nkyogedde point blank you are free to saturate it unless abantu abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetowaaza ne basaba ne bakyuka ne baleka ebibi byabwe nange nja kuyimira mu ggulu mbasonyiwe ate mponye ensi yaabwe bwe baba tebakikoze ensi tegenda kuwona ensi tegenda kuba mu mirembe tujja kubeera mu kudduka kwata saalumanya ne naalumanya ne kati ffe abakitegedde mukama yeebale era soda mukama mwebaza nti eggwanga njogedde gye riri kano kaki musonga kaliwo kuba alaba abantu abo tujja kubaddira tubakomerere batikka ebingi bavaako ale tejjabbawa bingi nnyo njagala ombulire kano kaki then tugengeri gye tuwumbawumba ate nze ebingi mukama yabimpa era yabimpa ate ndi mwetegefu okubiwa abantu people who are objective now kati nina ebbaluwa gye nawandiise wano nga it is an individual or group nation altar restoration prayer moment mu bbaluwa eno ngenda giteeka mu different media houses ne masiizi ag'enjawulo nga nsaba bakulira amasiizi ago bafuneyo moment ne baziba ddakiika 2 ne baziba ddakiika 3 beebuulirire ku kyoto kya Uganda ku nnono ya Uganda which is for God and my country gyenva okunnyonnyola kati omutwe guno Uganda tugize ku mutwe gwayo actually olina motoka mukama agenda nanti ontuuseeko kati ojja givuga kifuba oteekeddwa givuga kifuba ojja bifuna kifuba kubanga mukama yatugamba ensi n'okujula kwayo byonna bibye ate abiwa abaana be kati emmotoka eyo bw'ebanga etambula bubi ogitwala ku kyuma ne bagikola alignment alignment yeyamba omupiira gw'emabega n'ogw'omu maaso okutambulira wamu kati omupiira Uganda empiira gyaffe egy'omu maaso gitambulira ku ddyo egy'emabega gitambulira ku kkono it's a disalignment kati bwe tunadda ku byoto kuno ne tufukamira ne tusaba please family yo oba ku mu office yo oba mu kanisa yo oba ku media house yo sooka weebuuza ekintu ky'okola kiweesa oyo akuwa omukka ekitiibwa bakuyita John nebyokola biraga ndawula kiwanuka oli original si gwali improved oli original ebintu byokola tebikwatagana so ebbaluwa eno bwenjiwandiika njagala njiteeke mu media houses ejenjawulo njiwa abantu abenjawulo abali n'eddoboozi
erituuka ku balala bategeere nti bannange bwe tuba tunajjawo ekizibu kya Uganda bwe tuba tunajjawo okukubagana ate ekyo kyesaagalira ddala that disrespect obutawa abantu kitiibwa obwo obutawangana kitiibwa wano omuntu yayimira ku social media n'akuvuma n'akuwemula abantu bawemula balina abaana takulabanga nako balina abaana balina ebitiibwa balina amannya balina ebintu byabwe wali wagamba kati nendoboozi lyempulidde wali balina amannya nga babba byaffe kati ate okumuvuma kiki ekikomyawo ebibyo oyongera kumugubya kubaluba kyova olaba ogambye ebintu byongera kusajjuka waliwo akadde kankubuulire soda koteekeddwa okutuula ku mmeeza ne sitaani n'omugamba gw'oli sitaani nze ndi mwana wa Katonda nga muli ku mmeeza nga tomutidde lwe lutalo lwendaba ku Ssaabakabona ne Apostle Grace Lubega lwe lutalo lwendaba ku gundi there is a moment where you have to reach on the table ogambe sitaani kino kyokoze Ssaabakabona yayita abaana babasamize abaw'omukisa gw'abajjajja bannange ekisaawe ne kijjula n'ekibuuzo kiri kimu soda gwe wabayita kati oli ovuma waaki I'm not saying Ssaabakabona is right but I'm only saying have you done your part bannange ebintu ebizawanya kati ekirala kiri kimu ne bw'obayita tebajja lwaki bamanyi oli muvumi tebagenda kufuna wonderful abantu banoonya obawangulira akkirizagana lekayo abantu batabanguse abantu banoonya kubeera bulungi bw'oba tolina solution eri abantu bajja kwenoonyeza solution olaba wano wetuli olaba wano singa toteekawo jjinja oba kirabika banywerawo nebbi singa tebanywerawo ne balinnyo obusubi buno wagenda kumerawo obusubi ekitegeeza oba oyagala obusubi oleme okumera teekawo ejjinja bw'oba abantu tobayise tolina solution gy'obawadde Katonda gw'obabuulira tebamutegedde Katonda gw'obabuulira wakuvuma Katonda gw'obabuulira wakwemulisa Katonda gw'obabuulira tebamutegedde let people look for solutions ekyo nze kintabula not because I'm supporting the witches not because I'm supporting because we're in the same anointing with the Apostle Grace Lubega I love him really I have no problem with him but the problem is lwaki abantu tobakwata bulungi n'obayita ojoba w'omukisa nabo ne bajja kozi banabeera okati bajja ate kkirizagane lekayo Uganda eno yonna si ya NRM ate yonna si ya NOP kati kkirizagane lekayo si buli omuntu mulokole ate si buli omuntu mukatoliki ate si buli omuntu musamize tulibatabule how best can we live harmoniously wali wagamba naye enkoko eneebeera etya n'embizi nze ku makya nalabye ente zeewange n'endiga ne actually wazeyo n'akamyu nabaddewo bwazibadde buza okunkomberera nga ndi mu kiraala awo naye kimu tekyafuuse kinne waakyo how can we build the national altar of unity development transformation and best of it all respect and honor abantu tuwaddenga ne tutya ekitiibwa tukiwanga ne tutya kino kigenda kutuzaayo bwe tubanga Katonda tumuyita taata bwe tutandika okugamba ffenna Katonda our father, oh Father God, our Father in heaven. It means oyo taata tumuwe ekitiibwa kati buli muntu ali mu ntebe eya taata ateekeddwa okuweebwa ki n'ogenda kwesanga omwana gw'ogulira soda yakuvuma gwowerera yakuvuma so that's why nsaba Mukama abaana bano abasinga betunawa olupapula luno basooka batunuulira ekyoto kyaffe ekya Uganda kyemmanyi amakanisa mangi gakola prayer altars worship altars yes ebyo birungi actually those are subsections of the major altar naye kyoto ekirala nze njogera ku kyeggwanga please soogera ku kyewaffe western jenva soogera ku kya Buganda njogera ku kya Uganda as a mother for God and my country sigamba kya Buganda ekyawa ne kya baffe kabaka sigamba kyewa mweyo wonna woviira no njogera ku kyaffe wana Uganda era asaba baka buno Mukama n'omukulu w'eggwanga abutuukeko nti people in Uganda must get back to the divine values ne mwe abasumba nga mwe abakyasinza okufera abantu mwe abakyasinza okulimba abantu naye soda weyo kyetegereza nti omuntu akufera abakusinze magezi kati gwe kikuletera omwaveera kati gwe kikuletera okubeera omwaveera oba obuliddwa magezi I'm telling you there is a full angel God has assigned to solve problems
gwe Katonda buli bakuteeka mu ntebe y'obukulembeze you are a problem solver oliwo kumala bizibu by'abantu luno ngenda kusigaza luno ngenda ddukulekera luno ngenda dduko nange ntandikira otandikiraawo naye ng'ekintu kiri kimu zaayo ekitiibwa kya Katonda waggulu for God and my country for God and my country kibeere kyoto kitegeeza abaana bo kitegeeza ekkanisa yo ate n'ekirala kano kagende eri abasumba bwe tubanga tetukoze kimu kitugatta ng'omubiri gwa Kristo ng'obulokole ebiina bikyasituka bingi mu bulokole okubagana kukyali kungi gana amateeka nti simanyi omusajja kati omulokole awasa abakazi bameka simanyi abasaba bijja is it the problem of Uganda right now is it the problem of Uganda tuli mu kiri bwe tuba tetuze ku mmeeza ne tuteekawo standard yeyaffe ng'abalokole guided by the Holy Spirit omanyize soda ekinnemesa ebintu bya Katonda bino okubigendamu ennyo n'okuteekawo kind of decrease ebintu ebirimu faith ebintu ebirimu omwoyo omutukuvu mbigenda mpola naye Katonda kasita akimbikkulira oneekuuliramu omulago kasita akindaga mbikkuliramu omulago onfukira kayinja ebintu ebirimu omwoyo bizibu byakuteekako mateeka era kankubuulire buli muntu yenna atataaganya omwoyo wa Katonda aga Katonda akolimiddwa mu mulembe guno n'oguliddako n'egiriddako aba akolimiddwa aba ateeseewo ekyoto ekigenda okumenyawo amakaage kimenyewa ezzadde lye juzi nalabye mutabani w'omugenzi Obote ng'agamba ayagala kwesimbawo ekawempe oba wabiwulidde naye nze nabirabye nabisoma mawulire aba ne bamugamba gwe kitaawo yatutta wano yatta n'abazadde baffe nawe oyagala kututta bambi omwana yakola musango ki naye ani yakuma ekyoto ky'obusi obudde buno aga Katonda waliwo omuntu akuma ekyoto waliwo omusumba ntunuulidde obeera katuuti ng'ovumba banno simanyi ogwo owoza nti nabbi wa bulimba simanyi oyo mufere simanyi oyo ki akadde kajja kutuuka omwana wa buli owokunywa ojja kuba toliiwo naye agagaduna ojja kusaanawo respect what you cannot do manya waliwo asobola okikola kyotasobola waliwo asobola bannange kyobola Bobi Wine kyemwagalako nanti mukyalo nga bamuyita Namuleme oyo mukodoli wange kyenamwagalako yagamba gavumenti oba temuze tuyambeeko amokya mu ghetto kati gete jagenda mu State House kiki kyolaba let me tell you akadde gwekali abantu bawe ekitiibwa abantu baagalize abantu bategeze ekituufu ne mu byonna tuddeyo ku nnono yaffe obukatoliki for God and my country obusiraamu for God and my country obusamize for God and my country olaba mama Fino oyo kyemmanyi akuwuliriza nnyo era akulaba omanyi mama Fino oyo kyemwagalako ne bw'oba akuwa ebiddagala byebyo agamba n'empewo z'ekikazi ezikutawaanya naye bannange teri kintu kisinga Katonda muntu munene kati ne weebuuza musamize oba pastor kirizira mu Katonda wonderful Katonda yamuteeka eyo era gwe amuvuma omala biseera sina kindi omuvuma n'akuliisa bangi baya sina kindi you people learn to respect others oli wakolera wenso we are inclined to error you see mbadde mu Bukatoliki out of 14 years of priesthood I studied 12 years of priesthood formation naye abasajja abo basobola okukola ensobi aga Katonda mugone batabawona muntu agifulumye wakiri bamutwala ku sabatika e Roma I love that out of confidentiality ne wano oli avaayo kubanga alina doctorate sinya kati ziwali badde wandabala badde mawulire Uganda ono kiita kyangu okusanga omuntu alina doctorate sinya nga musomba nyumba n'engezigezi abasomye ennyo era nali nakikubuuza wali eri nti omuntu abasomye ennyo nga bagamba baweebu tebasaamu nnyo bya Katonda kati nze simuwa kitiibwa kyobulawo ne banali ngattibwa nagende ba Professor Kayuwa nagenda Professor kubanga kati oyo nategeera anointing yange agitegedde alina ambassador awards nange nzirina alina doctorate nange nzirina kati nagamba kansooke ngendeko omuntu ono kubanga oli ajja kugamba anedde abo bagezi bugezi ekirabo ky'omugezi Katonda yakigaba sitaani yakigaba Katonda agaba ebintu bisatu ebikuwanguza nabyo bikwatire ddala okumanya okutegeera amagezi bikuwanguza era Bible yagamba Proverbs chapter 4 verse 4, 5 and 7 nti amagezi gakuta gakulwanirira ate gakukuuma so gaagalenga tegakuvangako bwegana kuvangako ogenda kubula kati oli obutamanya bwo ate abugattako ekirala. But in life, let me tell you, if you ever learn to respect nogamba kino sikisobola nesobola chiga kino sikimanyi gundi akimanyi leka mwebuuzeko ekikola ati ojja kuba owangudde. Life is not about competition.
so that you compete with me, compete with you over what? Tuli banjawulo. So buli omu ateekeddwa okubeera mu mafuta ge, buli omu ali mu lubimbi lwe. Obulokole tulimu olubimbi lwaffe, tutuule tugambe tuzimbye tutya ekyoto ekyawamu. Musumba Kayanja, Musumba Kakande, Musumba Senyonga, Musumba Anisa, Musumba Ngono wakana nono Musumba Bujingo, Musumba Bujingo, Pentagon yatukolera Pentagon. Kati oleetaba ye mbali nangai nedda kati abasumba abo bonna mbagala nnyo. Manyi lwaki mbagala nnyo? Ekisooka nasooka ne mbabumanga ndi mu Bukatoliki nga saagala kuwulira mbuzi ezo, saagalira ddala, naye matu mwoyo bwe yantuukako ne ndabira ddala abantu Katonda be yeerondedde ku lw'ekitiibwa kye. Nekyensaba singa batuula, kubanga ekituufu bakitaffe mu kukkiriza, bakitaffe mu bulokole, bakoze kinene nnyo okukyusa abantu mu Uganda wano. Singa batuula ne bagamba naye olaba okuva leero from henceforth tulekerawo okweyuza, tandika okukolera awamu. Tulekera omuntu bw'agenda ewa Musumba Kayanja asabe bulungi, bw'agenda ewa Musumba Bujinga asabe, bw'agenda ewa Musumba Kakande asabe bulungi, bw'agenda ewa Lulina asabe bulungi, bw'agenda naye gwe bw'agenze wano, oyo agenze wa malaaya, oyo mubbi, oyo wa bisiyaga, oyo mulimba, oyo bwati, ono ye mutuufu. Omutuufu yaliwa era omutuufu bwe buliwa. Amafuta Katonda yagabagwa omuntu omu. No, God has anointed different people for different purposes. Era nze nja basaba bonna we bali Musumba Abasinga batuule bateeseze Uganda Pentecostalism, bagiteeseze ekirungi ekigenda okuyamba ezzadde lyaffe, ekigenda okuyamba eggwanga, ate n'obulokole bwennyini buzimbe ekyo. Ova mu bino simanyi mubiri gwa Kristo, simanyi biki ebyo. Omubiri gwa Kristo ogulabawo ebyo, even any fool can speak that. But can we sit on table and draft something that helps obulokole okubeera obumu? Nti olino okimanyi bulungi kati ffe abasumba sitaani tiyetaaga natukuba, ffe nyini twafuuka sitaani. Ate kati bali abalala be-exploiting our disunity, be-exploiting okuleekaana kwaffe n'okuvumagana kwaffe. Ne kati ebyo byonna singa bivaawo, ogenda kulaba nga tufuuse ekitole kimu, tutambulira wamu, kubanga let me tell you, teri bugagga Katonda bw'asimbye mu nsi muno nga bw'ateesemu muntu akola ekirungi. Okwagaliza obulokole kuba kukola kirungi, salvation kuba kukola kirungi. Yesu yakolanga birungi. Kale bw'oba olabye omusumba wo ng'ali ebisiyaga, Yesu teyabirya. Bw'oba olabye omusumba wo ng'atta abantu, nawulira omusumba ono ng'agamba ne pulezidenti abantu balina amalaalo mu kkanisa zaabwe. Kati bw'eba gavumenti ya Kenya oba Uganda, Rwanda ekukwata bulungi ogiraga amalaalo wegali ddala oba ddala mwegali, naye obukyayi obwenkaniddawo. Let me tell you, abantu abasinga emitima gyabwe ni gyakyawo. Soda omuntu asobola okukukyawa n'akukuba ekigambo n'agamba olaba omwana oyo akasikini nga bekanyirira bali ababisiyaga. Kati ayinza okuba omusajja n'abeera ne sikini enyirira bwetyo, abo bajeza abisiyaga. Mukama yeebala aleese Trump, ebyo nabyo alina engeri gy'agenza abikkakkanya. Musumba nga tuwunzika tujja sinkana olundi mbadde nsaba abubaka bo owumbewumbe nga tusiibula oba n'ennamba yolifyo gigaba abantu ogibawe in case of anything. Mukama tumwebaza ku lw'akaseera ke tubaddewo, abatuwuliriza n'abatulaba, naye buli omu atulaba n'atuwuliriza essaala yange eriemu. Ebigambo bye njogedde mbivunaanyizibwako, si bya X Media. Mwoyo kyantuma kye njogera. Era nsaba buli awuliriza akantu kano soon tujja kablastinga ku mikutu egy'enjawulo, National Altar Restoration Campaign, nti buli omu mu ddiini ye mu nzikiriza ye adde ku kyoto ky'eggwanga. Tulabe obubbi bwe buneeyongera, tulabe obutawa abantu kitiibwa, tulabe obutemu, tulabe tocha, tulabe obubbi bwe buneeyongera, nga buli omu akoze ekituufu, nga tetuteese what is called the branch syndrome oba leaves syndrome. Omanyi tuva ku mulamwa ne tudda ku bikoola, ne tugamba ebikoola bino bigaanye okuleeta amazzi, nedda ebikoola bye bisaka amazzi mu ttaka. Ensonga zetulimu, ensonga gyetulimu ya Uganda wano, ekyoto kyayo is for God and my country. Leka buli omu addeyo, ojja kulaba emisala gy'abantu nga mirungi, akawunti z'abantu nga nsanyufu, emisolo nga gikola giteekeddwa okukola, ate ojja kulaba nga tutambulidde wamu. Then nga mmaliriza era nkiddemu nga nkisaba abasumba abakulu abatusoose mu bulokole. Nze siruddeemu nnyo, myaka gyange mitono nnyo mu bulokole, tho Mukama byatukozesezza mu bulokole. Olaba ebitongole bino byonna bibale biri bimeka? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.
mukama abituweredde mu myaka 8 gye n'akamala mbuweereza ate byonna biri active byonna bitambula byonna weebiri ne lwaki mukama akasente kampa sirina musala peerolo gye mbeerako yaggulu yes akasente mukama kabandeetedde making sure nkateeseewo nteereddewo abaana bange kubanga bangi bensomesa ku matendekero university ez'enjawulo courses ez'enjawulo secondary primary nti bwe bamaliriza bagende wali bakole ku ddwaliro betukozesa mu primary betulina mu bintu ebyenjawulo betulina mu secondary betulina abaana baffe betukoze eki betwesomesezza so leka tuzimbe ekyoto ekituyamba tulembe gamba nti oba te Yesu yasomerawa no giri mirembe gye yavuga ndogoyi gwovuga ndogoyi yasula mu kiralo kye yazaliwa mu kiralo kye ntene menja gwoli mu menja abaluganda let's learn to accept change if you don't change then change changes you so mbasaba mwenna abali eyo ebintu bino bimba miwuliriza mubiwulirizenga with objectivity ate when you are commenting nsaba mukama katonda akunyambire you comment with objectivity ate mukama yebale nakugambye dda my ministry is over 90% prophetic ndagula nnyo ku lw'ekitiibwa kya katonda ate nsaba nebyo nabikola ye mwoyo mutukuvu nze ndagabula zikyondazi kyenkugamba kyondazi kye tujjawo mukama awadde abantu omukisa luyale mu buweereza ate nazikiriza akyabawo omukisa naye mu byonna kino yakindaga bulungi nnyo bonna we tuli katonda akuwadde erinnya akuwadde sente akuwadde ekitiibwa akuwadde omwaganyu akuwadde akazimba munno tokakozesa kuvoola munno tokakozesa kuyisaamu munno maaso kakozesa okuwaya kuwa omuka ekitiibwa otherwise you are building an altar that will repulse your generation and generations gye bujja waliwo kyojja okusiga abaana bo bakikabiremu amaziga oba nawe ng'okyali mulamu okikabiremu amaziga ojja kutambula naye ng'owunya naye ng'ekikwetera okuwunya bigambo byo kazindaalo wakakozesa bubi yigo njagala nnyo omusumba kayiwa oyo Simon very educated man but very respectful musumba kayiwa awa abantu ekitiibwa Professor Kayiwa I salute Dr. Silia I salute not because beboka bonna bonna bamusumba bujingo omanyi musumba bujingo yanje tuzo obulokozi nga nsomesa ku university ku Bati Valley nali mu staff room mu university nga ngenda kunywa chai ng'obwavu bunnuma amusajja n'agamba waliwo abamu simanyi mwepanka nti muli eyo mukola naye ebyo bye mulimu si bye bituufu bye mwali mulimu byonna byafa muli mu kubonaabona the problem is we muli simu muteekeddwa okubeera akagambo kantawaanya ogamba nasomesa nadduka budusi nga ngenda ku Bati Valley ne mmala gatula obulokozi naye ne bera linje tuwa saabitegeera yali ku Bati Valley so mwagala nnyo kubanga ebirivu singa teyaliye sali atudde bulokozi buli omuntu katonda gwaleta mu bulamu bwamuleta mu for a reason ate ekirungi ky'omugjeemu kyagale ekibi kyolaba ekiriyo poliisi tokikuba tokivuma nekyeŋŋamba kisabire kubanga guli guba mwoyo abantu bakola ensobi pipa ffenna aboogera tulina ensobi naawe andaba olina ensobi naawe soda kubanga yatukulize wano nga totuuka buli omu alina obunafu bwe but learn to respect one another and that will take us forward ntumira abaana bange tulina conference y'abakyala right now egenda maaso the National Mothers Altar Conference kyenzikiriza senga Amida yatuuse dda mu kutwala abakyala mu maaso n'abantu bangi weebali era oluvanno gye nziruka ne bonna abatuuliriza namwe n'abagenda okuwuliza ODN mukama bampeera omukisa sangibwa Wakiso Fame International Church buli wotuuka Wakiso obuuzabuuza ew'omutume Dr. Julius amanya bampita mangi abamu bayita ambassador bayita prophet but I'm apostle doctor omanya bo doctor obu to avoid academic plagiarism omuntu asomye ekintu kye muwe ekitiibwa kye bw'oba oli professor nkuyita professor bw'oba doctor nkuyita ani kubanga mu butuufu bwakyo nga wamuyise ekirala kyatali asobola okukusiba mu mateeka ne bakusiba bwe mba afuna certificate zange za doctorate seezo bagamba with all rights and privileges accruing from this zonna zizo so okumpita doctor oba tokoze ensobi abaana okumpita ambassador tebaba kubanga babintikira byonna mbirina and by the grace of God I'm not only called but I'm chosen as an apostle natumibwa Katonda and I'm God sent. Yeah? I'm God sent and I'm bearing the voice of God. This has been the voice of God and we have been in worship. So abatuuliriza nsaba mukama abakozese atayongera okubawa okuyayana kw'emitima gyammwe naddala mu abalina ebirooto ebibi ebirooto ebimuusa eby'omwoyo Katonda abalina kyayogera
jangu ku Fame International Church e Wakiso funayo akaddo gyosisinkane. I believe your life can never remain the same. Gundi ndabye abaana abali nnyonyi ne bajja Katonda abakyusiza obulamu. Ndabye abantu abakuŋŋaanire Katonda abakyusiza obulamu ate amazima nga akikoze. Kyovola bamwebaza for that grace. Mukama yebale nebaza ba Expo Media. Ndabala okunkyaza kubanga ebintu bino ekituufu nsookedde wano okwogera bino. Nsookedde wano eggulu limanyi naye sookedde wano publicly okwogera bino. So nebaza nammwe okunkyaza n'okubaganya ebirowoozo ku bintu bino. Nereka ffenna tuddeyo todda mu kuyomba nti ate ffe tulina ekyoto kyaffe ekyewaka tulina ekya family byonna birungi but I've come to talk about the national altar, not family altars, not village altars. Osobola okumpita olulala ne twogera ku byawaka ne twogera ku by'obuweereza ne twogera ku by'ebirala ne kati njogedde ku ggwanga lyonna erikulemberwa President Museveni tibwabulwa though he has president's advisors like full figure. So tweyanziza nnyo bwe bigambo bw'olaba nga byayogedde because sense. Genda mu comment section ogambe nti soda oyo bamutwongere akomewo kyemmanyi ajja kudda aweereze. So kasheyalinge kaweeko ne munno ebigambo bya nsonga okusinza nawe ku byenfunyemu for God and my country. So nga nkulu soko nawe Mukama batukumire. Bye bye. Wonderful. Export TV to the world.